Kakati teri agenda lekana na muntu banvuga paso banvuga vitizi rakitisi Lactis old model vako ekyo rakitisi wabududu bwonna buli mu dudu piiru bwonna lindako papa nnyo tugireeteddi nagamba ojja kugwa mu byokya ate ojja oyonooneke nnyo tugireeteddi gwe muddugavu ojja kugwa mu butto tugende empolo papa ki walaba nemmotoka envumya okujjukiza mba nkuvuma olaba otaddemu lactis nga lunateekamu soka tujjawo buddudu tugende mu maaso soka tujjawo dudu family wosibirayo omuntu ku mukolo tebagenda kuyita ino yakutiisatiisa mwena baddudu family omusajja omuwanvu ovuga otya emmotoka ennyimpi soka tutwogera wano kuteefani batwogera nayo omwana w'amawulire alina akayero ono yabadde ne birthday gyonna kyejo mwenna muli mu family eyo ffe tuso tuli bakuba bonna omwo lumion posi ekaliwa jessica ninga akalina akabiri lumion kaleke ssebo kati kakulu kaffe abalawumu kati awo tokyogera kujajja kwetuga kyemutagenda kugezaako ku emmotoka eractis new model temugigezaako kati kola booti temugigezaako ne bw'onaagikola byonna by'oyagala it is a dudu family nedda boss kakamotoka okamanyi nze nkubuulira era ndowooza buli bwokeera ku makya okwebaza mukama omugamba nkulisaayo gye wanzija nedda mukwano nkamisingana nnyo naye tujja obumotoka obaye wakikaba kagwa mu kinnya nakigamba abantu wakikaba kagwa mu kinnya tuuka awali ekinnya gamba abali muve mu nsi tuleka tuuke kabuuse ekinnya kasse wali mulwaki okatoa mwashing bekase musinga ujoze enseno olwo ebintu byolabanga byangu kanywa ekikopo ky'amafuta nova wano paka Masaka vayo tukole babuuzaako mugamba mutekansuwe nti bane yakayina nga kagula kapya kali ku UBN tukubuuzaako ng'okagala okukama naye insult season ojjayo poti driver akuvumira emmotoka n'owulira ng'ofa jayakakebe jayakakebe n'okatulamu nga kalingako omwana wo ddala katooyi akeewaka jayakantuko ate kalina nalinnya Platinum Wellness Palu kulindaganda road bakola body services